Yes, webale kubanga okyali ku Redzone TV webale kubanga okyatugoberera lunaku lwaleero lwakuna ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa January 2024 kakati njagala okutegeeza gwali ku mukutu guno nti kano kalango olunaku olw'enkya tugenda kubanga ate tukulaga Robert Kyagulanyi Ssentamu asiimye Uganda mubeere nga ate nammwe mulaba ku documentary emaze ebbanga ng'abazungu bagiraba naye nga wane Uganda tebagiraba era ayise ku mukutu gwe ogwa Facebook n'omukutu ogwa Twitter n'ategeeza nti tomorrow Friday 26th January, while the Museveni regime will be celebrating 38 years of state destruction and plunder, we shall gather at Makerere Kavule to screen this documentary, which captures part of the shameless violence and brutality witnessed in Uganda, especially during the last elections. Uchitegera Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ati bw'agambye nti wakati nga government ya Museveni baselebratinga okutulugunya okuwamba nefuge ebbi mu ggwanga Uganda ekumala emyaka 38 ategeeza nti mu budde bwe bumu kati naffe tugenda bukozesa tubeerenga naffe tusisinkana wano Makerere Kavule ku kitebe ekya National Unity Platform nga tulaga abantu baffe engeri government ya Museveni gye yonoonyeemu ensi gye jolonzeemu eddembe ly'obuntu gye batulugunyizza abantu gye bassa abantu n'ebintu ebirala byonna. Bino ogenda biraba ku mikutu ejjenjawulo era emikutu gy'amawulire gyonna egitambula ne Robert Kyagulanyi Ssentamu omuli ejjaffe gyonna Redzone TV, Uganda 1 emikutu gyonna okujjako nga waliwo ekinaabaawo unless otherwise olunaku olw'enkya essaawa zijja kuba 5 okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'eggwanga omulonde bw'ati bw'ategeezezza nti okusandika essaawa 5 tujja kuba tutandise okubeera ate nga bannayuganda tubalaga ekigenda maaso buli muntu abeere nga ategeera kiki ekyaliwo mu biseera ebyo butya government eno bwezze etulugunya omuntu wa wansi butya government eno jezze erinnyirira eddembe ly'obuntu bino byonna ogenda bitegeera olunaku olw'enkya wali ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule so kati yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gy'osinzira okubanga gy'olabira Redzone TV gy'osinzira okubanga gy'obeera n'otugoberera anyongera okujjukiza nti olunaku olw'enkya keera kubanga ova wala keera ssaawa zikusangewo kubanga okuyingira Bwerere yakiyise public screening nabikuwaddemu kaawo gye buvuddeko bwobanga obadde otambula naffe ku mukutu guno ogwa Redzone TV. Mu ngeri y'emu maze okutemera ebintu ebyenjawulo by'oyinza okusanga mu documentary eno gwatanaba kubanga ofuna omukisa oba oliawo okugirabako njagala okutegeeza nti wano ku mikutu gyaffe twamaze dde okubanga at least tunnyonnyola ebimu ku bitono ebyo by'oyinza okubanga oba oliawo obimanya ku mikutu gino ate ogenda okujja obeere nga naawe omanyi ekigenda mu maaso wakiri otegeere kiki ogenda okulaba abadde tanaba kubanga ofuna omukisa okulaba ku bintu bino nkakasa nga naawe ojja biraba so kati kyenkusaba kiri kimu agenda awo wansi olaba kigambo subscribe ku mukutu guno kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno kwata ku kade akaka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna bino ebintu byonna oba activities zino zonna ezigenda maaso ojja kuba ozifuna era njagala okutegeeza nti olunaku olw'enkya ojja kuba omanya bulungi nnyo ekigenda okubanga kigenda maaso gw'olina kubanga okola ekintu kimu kwekumira ku mikutu gyaffe Redzone TV oba tonaba kubanga osubscribinga kikole Uganda 1 bw'obanga tonaba kubanga osubscribinga agendayo ate nagwo omukutu ogwo obeere nga ogusubscribingako ensonga zikutambulire bulungi nnyo akakasanga buli kimu ojja kuba ate okifuna bubaya sana nnyo amawulire gonna updates zonna nga bwe zijja tujja kuba tuzikutuusaako lunaku olw'enkya olina okukola ekintu kimu kwekumira ku mikutu guno atugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti wakati nga bali mu kujjukira waliyo omukolo gwa Terehe 6 abadde takimanyi eggwanga Uganda olunaku lwe lyawambibwa zaali lwaleero nno nga 25 omwezi ogwa January 1986 Museveni we yawamba eggwanga wabula olw'okuba nti lwe lunaku lwe lumu ne Idi Amin lwe yawambirako bo gwe basiiga enziro gwe balowoozesa ensi nti Idi Amin yali musajja mubi nnyo kakati nno lunaku lwe lumu ennaku zaakwatagana era wabanga Amini yali mubi ate nga nabano babi bonna bawamba ku lunaku lwe lumu kati njagala okutegeeza nti bano abasajja baatya kye baakola kyali kimu ne bagamba kati fere katukyuseemu olunaku leka tuluteekeyo nga 26 twefule nti tuwambye 26 oba kitegeera kubanga lunaku lwali lumu Amini lwe yawambirako nono lwe yawambirako kati bo bano kye baakola olwabwe ne balwongezaayo nti fere katugambe nti twawamba 26 kati kyova olabanga babijjawo biselebrating olwaleero ate ne babiteekayo kubanga babiselebrating enkya kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko olukulembera ekibiina ekya National Unity Platform batudde wansi ne basalawo ne bagana naye mumanyi nti olunaku luno naffe leka tulukozese at least okulaga munnansi ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ebyaliwo naddala mu biseera bya
ebyakalulu ebyaliwo naddala nga Robert Kyagulanyi Ssentamu anoonya akalulu k'obwa president ke yawangula obulungi ennyo n'ebitundu ebiri eyo mu 7 ku buli 100 abasajja ne bakabba misana tukunga ensi eraba twagala tubimulisa ensi era enkya ng'ennaku z'omwezi 26 lunaku lwa 5 January 2024 ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule nga wenkugambye okutandika essaawa 5 ez'okumakya waliwo kye bayita public screening bagenda kulaga documentary eyo abasinga obungi bagiyita firimu naye nga bwali butamanya ffe tujja bannyonnyola nti documentary era tubagambe lwaki bagiyita documentary so si firimu nga abasinga obungi bwe baagala okituuma. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine the People's President egenda kubanga eragibwa ku lutimbe gaggadde ogenda kubanga ogiraba olutimbe gaggadde nga bwenkugambye ate ku Bwerere tewali kusasula yadde 10 so kati kyoweetaaga kiri kimu kujja n'abantu bo oba oyina bameka ku kitebe kasita muba nga munaajyawo buli nsonga egenda kubanga egenda mu maaso ku Bwerere kyogenda okwesasulira kyokka ye transport yakuleeta ne transport yakuzaayo mpozi n'ekyokulya wakati ng'olaba documentary eyo ng'olaba ebikolobero ebyakolebwa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni nga babikola ku muntu wa bulijjo mulimu enfa ya Senteza Franka Senteze yafiira e Busega mulimu engeri gye bakubamu Yasini Kawuma amasasi mulimu ebintu ebyenjawulo byonna kyoyinza okuyita brutality ebyateekebwawo gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni effujjo lyonna eryakolebwa ku bantu ku bannayuganda abaali bali mu ddembe nga banoonya obwenkanya nga banoonya okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu atuula mu ntebe ye ate embeera ebeere ng'etambulira bulungi nnyo bannansi wabula abasajja bagamba nti kino tetwakikkiriza kyovula nga olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu Asazeewo n'ategeeza ensi nti olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 26 tugenda kuba ndoozi ennaku z'omwezi kanzikuteerewo zirabe bulungi awo yategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 26 tugenda kuba ne kye bayita public screening oba olulaga olw'obwereere gwe tojja yadde n'ekikumi tojja yadde n'akatebe ojja na kimu transport yakuleeta n'akuzaayo mpozi n'omutwalo oba 5 kw'onaagula ekyokulya ate tafuddeyo oba oleeta abantu bameka era obulango ffe tugenda obbukuba ate ku Bwerere era emikutu gyaffe bwe wanaaba tewaliwo kikyuse tujja bikuweereza live unless otherwise wanaaba waliwo ekikyuse era tujja kuba tukutegeeza naye wanaaba tewali kikyuse tugenda kuba tubikulaga live. Public screening lunaku lwankya lwa 5 ennaku z'omwezi 26 January 2024 ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule okutandika essaawa zijja kuba 5 so kati muggweeyo yonna gye muli kasita muba nga munaajyawo abajjawo bonna ekitebe bekisobola okwaccommodatinga mugenda kujja mwerabire ate ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo byonna bye mutasobodde kubanga mulaba mu budde. Jjukira documentary eno etambudde amawanga ag'enjawulo yatandikira mu ggwanga lya Italy negenda mu ggwanga lya United Kingdom negenda mu ggwanga erya United States of America etambudde amawanga mangi wano mu Uganda tebagikkiriza kubeera ng'ezannyibwawo tebakkiriza era bw'otagirabako nkya oba n'otagirabira ku mitimbagano gyaffe tolina walala w'ogenda girabira olw'ensonga tekkirizibwa kubeera ng'ezannyibwa mu Uganda lwansonga nti bye baazannya reality balagira ddala ebyo ebyaliwo nga munnayuganda atulugunyizibwa balagira ddala ebyo ebyaliwo nga bannayuganda abasinga obungi baluzinga obulamu nga bafa nga bafiira mu bintu bino so kati ebyo engeri gyekiri nti firimu yali eraga reality tebakkiriza mu Uganda kubeera nga ezannyibwa kyofula banjagala okutegeeza nti bw'ofiirwa mukisa guno oyinza obutaddamu gufuna wantu walala wonna nja kusaba yonna gy'oli vaayo atojje obeere nga nawe weerabira ku documentary eno abangi gye boogera obwogezi gye bayita firimu gye banyumyako baleme kunyumiriza naawe obeera omu ku abo abanasooka okumanya ekigenda mu maaso mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni butya bwetulugunya abantu. Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole ate ensonga zibeere nga zikutambulira bulungi nnyo enkya byonna obeere nga ate naawe obifuna bulungi nnyo awatali kubeera nga bakunyumiriza tugenda kubanga tubikuweereza nkugambye okujjako nga waliwo ekikyuse unless otherwise ensonga zonna ogenda kuba ozifuna wano ku mukutu ogwammwe ogwasalawo kubanga gubaweereza ogumanyiddwa nga Red Zone TV so kati bw'obanga kwoli njagala oyongere okuba ate ng'osaasaanya ensonga eno kubanga kano kalango bw'obanga kwoli kati nja kusaba kwata linki ya video eno gituule mu WhatsApp groups ez'enjawulo z'olimu ate ensonga ebeere ng'egguka bulungi nnyo tubeere nga tuwuliziganya oba nga tulabagana mu updates eziddako n'olunaku olw'enkya nga tukulaga oba nga tukunnyonnyola ebimu ku ebyo ebiri mu documentary abatasobodde giraba abanaaba tebasobodde giraba tujja kujja wano tubitemeetememu kubanga ffe twagirabako dda ate tugenda kuddamu tugyeyongeze ng'omukulembeze w'eggwanga nga bwe yasazeewo tujja kujja tugikunnyonnyole gwe atasobola kugiraba. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera.